enkulu ng'eno yekwoleka obwakyabazinga. Buli kimu kitandikira wano okulaba nti kisobola okulaakulanya Obusoga olwo nno ne kibuna ebitundu byonna. Ebyafaayo by'obwakyabazinga bwa Busoga bitandikirayo mu kyasa ky'e16 Omulangira Mukama Namutukula okuva mu kika ky'Ababiito mu Bukama bwa Bunyolo bwe yakulembera ekibinja ky'abagoberezi be yugayoga ku njegoyego z'ennyanja Kyoga awatudde ettundutundu lya Busoga eyawamu olunaku olwaleero. Okumala emyaka n'ebisibo ekitundu kya Busoga kyalimu obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo obwetongodde nga bwetoolera mu masaza 11 oba chiefdoms nga kuna amasaza 5 gasibuka Bunyolo, 6 gasibuka Buganda, ekitegeeza nti tewaali bukulembeze bwawamu newankubadde bano bagattanga olulimi, obuwangwa n'ennono. Nga bakulembeze b'amatwale bamaze okusimba amakanda mu ggwanga mu 1894 kyabeerera kizibu okutuukiriza ebigendererwa byabwe n'obukulembeze obwali bwekutudde mu Busoga kwe kubawa ekirowoozo ky'okwegatta bakole obukulembeze obwawamu era bwe gutyo bwe gwali 1906. 1919 ekitibwa kya Yisebantu ky'Abazinga kyatondebwawo kyokka Yisebantu no yalwawo okufunika okutuuka 1939 amasaze 11 lwe gakkiriziganya ne galonda Ezekiel Tenywa Wako nga ky'Abazinga yasookera ddala. Kinajjukirwa nti obukulembeze bw'ennono mu Uganda bwali bwafuuka ekyokwekengera eri gavumenti eya wakati era ku mulembe gwa Dr. Milton Obote mu 1961 ne buweerebwa. Era akaseera ako obuwangwa bwali babusiriisa waliwo obunafu bungi ino nti abantu baafuna okuba nga bazira kibagayita. Akaseera ako kali kazibu nnyo eri obukulembeze bw'ennono era bingi ebyagootaana bingi ebyasaanawo wabula Mukama nga bw'atalya nguzi oluvannyuma lw'emyaka egikunuukiriza mu 30 ng'obukulembeze bw'ennono busendeddwa luti 1993 gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabukomyawo era 1995 Kyabazinga Henry Wako Muloki yatuuzibwa mu ntebe nga Kyabazinga omuggya owa Busoga. Ono Obwakyabazinga bwaddamu okutinta anti bwali buzaaye nga buzaawuse. Kyokka oyinza okugamba nti essanyu ly'abano lyali lyakiyita mu luggya anti oluvannyuma lw'emyaka 13 Kyabazinga Wako yakisa omukono. Wano embeera yaddamu okubalagalira Obusoga anti kyabutwalira emyaka 6 beddu nga tebannafuna Kyabazinga mutuufu. Emigigi egy'abantu abaana abaaliwo nga bayize Obwakyabazinga abasinga baayitibwa bubwoyineeku. Ng'ojjako okusomoozebwa okwaliwo ng'obukulembeze obw'ennono obuweereddwa obwanga katusinge kuboolekeza akaseera ak'emyaka 6 okuva mu 2008 mpaka 2014 Obwakyabazinga bwe bali mu lusuubo oluvannyuma lwa Kyabazinga Henry Wako Muloki ng'amaze okukisa omukono. Twafuna okunoomebwa ng'Abasoga naddala mu Uganda abantu nga bali kutwewuunya lwaki tituli kuyikirizaganya abantu nga tibali kututegeera era ate twafiirwa emikisa mingi mu bukulembeze. Oidi kyali kiswaza okubaawo nga tuyidi nti ekitebe kiriwo aye nga mwene kyakola ki azira watu kumakuma. Olw'okubanga obukulembeze bw'ennono amakulu agasooka kukuuma nnono na buwangwa bwe butali embeera eneddobonkana era Abasoga baali bategeera ensonga olw'obutaba n'abakumaakuma obuwangwa bwabwe bwaserebera ddala. Twali mu embeera yali yakinaku ey'ekiyongobero nga buli mufaayo kululwe eby'ennono by'obuwangwa n'obulombolombo. Twalina okusomozebwa nti abaana abaali abato baali batandise okuwuma n'Obwakyabazinga kayi bwamala bwafuna okusirika so kayi baasigala ng'era balikula nga tibabwidde. Bagamba obuswavu bwali bungi nnyo akaseera ako ng'omukulembeze omutuufu akyabuze ekyaviirako n'abamu okutandika okwegaana eggwanga lyabwe. Ife ng'ab'amagombolola wansi ku byalo eyo ebisoko mu by'ennono twali twerabirwa ng'era ezirayidde nti n'amagombolola galiyo. Kyokka mu 2014 nga Kyabazinga omuggya William Gabula Najopo owookuna atuuziddwa mu ntebe y'abajjajjaabe Abasoga bassa ku kikkoowe era kaali kaseera kakujaganya okwetooloola Obusoga bwonna. Emyaka 11 gy'amaze mu ntebe Obwakyabazinga kati buli ku mwanjo nga kati kizibu okubuuza omuntu wa wano n'akugamba nti Obusoga tabumanyi. Saayeno niye abavubuka mu bukulembeze buno obwa Yusufu Kyabazinga nga wairega enkola ya maani ino okuboneka nti abantu bayirayo bamanyi obuwangwa bwabwe. Kino nno kyongera okweyolekera mu mikolo egy'Obwakyabazinga anti kati buli akakubye embuga bangi basitukiramu okujja okulaba ogubadde.
linda ko ekijobaawo nga 13 omwezi guno ebugembaawo ku kitebe kyaife oda kunenya mutwe abantu baba bangi. Ekirala kibenyumirizamu lwe lulimi olusoga olwali lusaanyeewo ng'abantu bawambagatanye n'ennimi engwira nga n'abandi beegaana eggwanga lyabwe nti kati bino byonna byafuuka lufumo omusoga waali tewakyayinza kubula. Saawa dino nze tituuka Kampala n'okoba oti nja kwogera Luganda kwabo ndiddi nti tuli fenafena mulala bw'oyogera Oluganda nze nkutegeera lwaki nze wendogera olusoga oba toli kuntegeera. Kinajjukirwa nti mu kulonda Kyabazinga omujja waliwo amakuuli mangi naddala okuva mu ssaza lya Bulamogi. Omukulembeze waayo Zibondo Edward Columbus Wambuzi eyali yeegwanyiza entebe eno bwe yasimba Nakakongo. Newankubadde ono yamala n'awangulwa omuwaato wakati we n'obwa Kyabazinga obwawamu gwagaziwa. Kyokka embeera eno Gabula Nagyopo owookuna agikutte mu ngeri ya kisajja kikulu era bwe lutuukidde olwaleero nga bano balya mukamu. Yakola kyamaani ino okuba nti twena waire gaaliwo okusika omuguwa saawa eno Bulamogi tuli walala nayo ewa Baba Zibondo era nga yamukyazaako ni mu maka ge. Okugatta obusoga nsonga ebadde ku mwanjo mu bukulembeze bwa Kyabazinga nga kye yasookerako kwe kutumbula ebyemizannyo mu bavubuka ng'ayita mu masaza awatali lirekeddwa mabega mu bwa Kyabazinga. Ebyemizannyo kati obibona nti twalinga mikaliro nga tugemagana bulungi aye olwo ebyemizannyo twamalanga ayijja ng'agiiza walala kati. Kyabazinga era alabiddwako nnyo ng'ateekawo enteekateeka ez'enjawulo okuziyiza abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka okubayamba n'okulwanyisa omuze gw'abazadde abafumbiza abaana ku myaka emito. Kino akikoze awatali kusosola kwonna ng'ayita mu bibiina eby'obwegassi mu masomero n'enteekateeka ez'enjawulo ze yatandikawo mu woofiisi ye ekyongedde okutumbula omutima gwa busoga mu bantu. Omusaada n'empango y'amaka lwakuba ife abasaada nefe abasimuka ku bizibu mu maka omwo ekyo kyona omulamu ogwo yagutaawo. Abasaada tubaye tulekeibwa okusinzira gavumenti eno bwe yaleetawo omwenkanonkano gw'abakyala ng'abakyala batuuse ekiseera balooza ati omukazi naafuga paka niwaka. Newankubadde obwa Kyabazinga wansi wa Gabula Nagyopo owookuna bulwanye nnyo okuva emabega obwavu busigala nga kyakusomooza kyamaanyi. Kino kitegeeza nti Kyabazinga akyalina olugendo okusookera ddala okukyusa endowooza z'abantu mu nkola n'okunoonya ssente n'okwewala emize egibakuumira mu bwavu obutakoma. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.